Baswiti banga abalungi nina mwami yambuza senga okugwa bakuli mukazi wo nga buli omugenda mu kikola ky'omukwano omukyala aba ayagala kumugwa bakuli kitegeeza ki omukazi ayagala ebbakuli ennyo aba agisiriwadde tutuuka ekiseera mu kwezina oba tugambe neeba sitayiro oba nebeera ne kabaka kodyo ng'akokko omukyala oba tokamukoze oba ng'omusajja takakoze tawulira n'omusajja kimutuukako ng'omusajja ayagala nnyo kabuzi nga lwatagizinye tagiwulira kati abakyala lwaki atuuka okuba nti asiriwalira mu bakuli n'abeera nga nkiyita kusiriwala kasaagala nti kiyita kuwunga kale n'abeera ng'ayagala nnyo ebbakuli nti ye bwatyo bw'ali nti ayagala nnyo ebbakuli era bw'oba tomuzinye ebbakuli tabifiiringa tabiwulira ekintu ekyo kijja oluvannyuma lw'okubeera nti buli bw'omugwa ebbakuli omusino guno ogulaba guli too sensitive abeera ng'omukazi eyeemazisa kankitwale bwe ntyo saagala mu kitwale bulala just tokiroboozaako nnyo tokiwabudde nnyo kirekaawo bwotyo abanga omukazi eyeemazisa omukazi eyeemazisaako buli bw'otamukwata ku musino ne bw'omuzina n'omuwuuba mu butuufu asobola oyingira mu kiyigo ng'omuzinyi ebyaddala ng'omuzinyi naye asobola okulaga nti ayingira ekiyigo neyeesammuza naye ng'ate omuzinyi n'omuzina n'omuwuuba n'omuzeno n'omuzeeri naye n'akulaga nti ayingira ekiyigo neyeesammula kati gwe omusajja bw'oba oyagala okugwa mukazi w'ebbakuli kizoke bati ebbakuli si kyekintu kye tugwanze nabagala olwo ebintu bye tukola mu mukwano nga si bya buli lunaku si bya buli kaseera tebuli lunaku obeere ng'okikola buli lunaku obeere ng'okikola kyekimu nedda tetukikola buli lunaku tukiyisaawo oba tukirinzaamukko tosobola kikola nga nkikola buli ssaawa buli lunaku nedda mukwano gwange kikole kisaawo akabanga nnaku 2-3 n'enkya kikole bw'otyo mpola naye bw'okikola buli lunaku omukazi ogenda kimumanyiiza kati lw'otamuzinye nga omuzina ebyo lw'otamugudde bakuli ng'omuzina aba awulira nga gwe amuzannyeddeko obuzanyizi njagala nkubuulire kino kikkirize kigaane aba alaba nga gwe amuzannyeddeko obuzanyizi era aba talina kyawuliddemu yadde n'omulundi n'ogumu ajja kuba talina kyawuliddemu yadde n'omulundi n'ogumu so ebbakuli nnungi banywanyi bange ebbakuli so lovely it's so cute ogigwa omukazi wo ekyongera obwagazi kyongera ki naye si ya buli lunaku kubanga egenda kumumanyiiza oba agenda kumanyira okubeera nti ayagala obeere nga buli omwegatta omugwa ebbakuli kubanga omusino byebimu ku points ku mubiri gw'omukazi ebisamuza omuntu so olina okuyiga okulilayingako ku mukira olina okuyiga okukozesa engalo zo olina okuyiga okukozesa olulimi lwo olina okuyiga olulimi tetulukozesa wansi wokka waliwo abajja oyomba senga nze sisobola teeka olulimi lwange wansi sigamye nti luteeke wansi olulimi tulukozesa ku mumwa olulimi tulukozesa ku nsingo olulimi tulukozesa ku bitundu ebirala byonna ebyenjawulo so it's not about olulimi it's not about kugwa gundi eyo so olulimi balukozesa mu bifo ebyenjawulo kati bwenjogera nti olina okukozesa olulimi sitegeeza nti kulukozesa bakuli yokka naye ng'ebbakuli nnungi temugaana gigwa bakuli mugwe bakazi bammwe ebbakuli mmwe abaagala abataagala si bya mpaka si bya buli omu si bya buli omu nti alina okubeera nga agwa munne ebbakuli oba togyagala it is fine it is okay you don't have to do it gw'agyagala as long as tokikola buli lunaku ate nokikola buli lunaku tekyandibadde kibi era tekyandibadde kizibu naye obuzibu bw'obuviira oba ekikireetera obuzibu kiri kimu nti otuuka ekiseera n'obeera nga akasolo k'omukazi wo takyakawulira bulungi takyafiiringa ng'omuzinisa kasolo ng'awulira ayagala munuuna mukwatirira umusino nga byayagala ngera oba tobikoze tasobola kusammula kati okwewala ekintu ng'ekyo oba okwewala omukazi okubeera nga arilayinga nnyo ku mbeera y'okuba nti bamukuba bamuzina bakola batya okola ki olina kubeera nga alternatinga nti byonna mbikola n'abeera nga entikko ye oba okunyumirwa okwezina tekiri ku kintu kimu ate buli omu alina ewamusanyusa kati ne wabanga mukazi wo omusino gwe gumusamuza era nga womanyi nti wewali weakness ye era tekitegeeza nti olina kukozesa era lulimi lwokka osobola okukozesa akasolo ko ng'omukuba akacyabali osobola gasiga naaza mukuba akacyabali naye n'okozesa engalo zo n'omuweeweta ku musino era ajja kusammula byonna bijja kuwa results zeezimu okitegedde mukwano gwange omulungi
so muleme kubeeraawo nga muzinga mikono ogamba nti ate senga feeyinza ate nedda mukwano bakuli nnungi ezza omukwano obujje bakuli nnungi enyumisa okwezina bati byonna bijja kunyuma singa tubaako kye tukola oba singa tweyambayamba nga ffe abantu baagala nnyo temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga tubeera ne live streams buli lunaku live stream ezo zibeerawo ekiro ssaawa 2:30 okujjako omwezi ogujja tugenda kuba tetu live streaming but tubeera ne live stream. Nina Facebook page eyitibwa Senga Face 256 oba olina Facebook account osobola okuyitayo no subscribinga. TikTok account Senga Face 256 obanga nayo toyina buzibu you can give me the subscription bagita batya no following mwebale kubeerako mwebale kunjagala mbaagala nnyo bantu bange abalungi temujja ng'oko akalako embadde nabidde ng'ate kakulu nnyo ebbakuli eno kyekintu buli bw'okikola n'omwagalwawo oba buli bw'okigira buli bw'ogwa omukazi ebbakuli repeatedly nga nkikola nga nkiddingana ate nga naye akunuuna munange esiriwaza abawagalana nonti oba siriwaza mu bubi omuntu obanga amweruukingiddeko okitegeera obanga amweruukingiddeko agenda tuuka abulire nga kati akusiriwadde akwagala akuloboozaako ali ku ggwe wekka ebintu bwe bityo so obanga ekyo nakyo kiroboozeeko obanga okiroboozezza kusaagala olobooze nti it's just something you do spiritually nga tuze mu mbeera y'obuwangwa n'ennono ebbakuli esobola okukola ekintu ekyo omuntu okitegeera liringa obeera ng'eyeeroga wekka buli bw'omugwa ebbakuli beebo b'osanga ng'asobola okutuuka buli bw'ogimu ng'osobola si kirungi kukikola buli lunaku si buli lunaku oba kale kaŋŋambe buli bw'omwezi si kirungi ojja kikola ate ebinaavamu oluusi byebyo ojja kuŋŋamba tuba tugenze mu relationship kwawukane tuba tetugenze kwawukana naye omuntu okusiriwala nga naye byakusiriwala tebitegeerekeka tebinyuma binyuma nga akusiriwadde birungi si ebyo ebyebbakuli then n'ekirala kyekyo kye mbagambye okubeera nga like omukazi tagirelayingako nnyo oba togimumanyiiza nnyo okubeera nga etuuka ekiseera neebeera nga agirelayingako yeekola buli kimu bw'oba togimukoze tawulira bulungi abeera nga omuntu ali addicted ku kintu nga bw'olaba okwemazisa ng'omuntu ali addicted nga bw'olaba ku kabuzi waliwo abantu nga yero otakamuzinye tolina ky'omugamba kale munzikirize mbasiibule mubeere bulungi temwerabira ku subscribinga ku likinga tulina channel endala oba nina channel yange endala eyitibwa Story Hub Luganda channel eyo wabeerayo mboozi za mukwano emboozi z'abakulu y'abantu bakulu bokka kale n'abali kuno bakulu kale abanyumirwa emboozi z'okwezina kubanga ze zibeera emboozi z'ekisenge kuba musobola obba nga buli mukulu naye ng'ate gwe emboozi zo tezikunyumira anyumirwa emboozi z'ekisenge osobola okugendayo no subscribinga n'olaba n'ebibeerayo n'onyumirwa stories ezo we have a lot of stories for you to binge on right now mweraba temujjanga okwo yeah.